الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. amatenda amalungi tugatena ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atufudde ensonga okubeera nti tukyali balamu ate n'atutuusa mu kyengera eky'omwezi guno ogwa Ramadan Allah gwe yalonda okubeera nga gwe gusinga emyezi gyonna. Yenna anaabeera bize mu gwo ng'anoonya okusimibwa Allah agenda kwesiima era agenda kufuna ebirungi bingi. Ate oyo yenna anaagayaala mu gwo ebiseera ne bimuyitako nga alwanagana n'edduniya tategedde kyansi ya mwezi gwa Ramadan agenda kufaafaaganirwa era oba oliawo ayinza okuzikirira. Olw'ensonga hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawma min al-ayami naku lumu munaku mwana wattu yalinnya emimbali bwalinnya emimbali nayogera ekigambo amiina emirundi 3 nemwejo emirundi 3 bwamala falamma faragha anil khutba bwe yamaliriza okubeera nti khutuba ewedde sa'alahu ashaba basahaba bamubuuza ti ya Rasulallah ma kunta tasna'u hadha ng'obadde ekyo tokikola bulijjo ate era ng'okikoze bawulira ekintu ekipya kye batalabangako. Faajabuhum n'abaanukula n'abagamba nti qala li Jibrilu aŋŋambye ragama anifa abdi man shahida lahu ramadana falam yughfara lahu faqala amin. Naga nti Jibrilu aŋŋambye oba abadde asaba edduwa ti ennyindo y'omuntu efungalale bimaana halak oba khaba wa khasara omuntu oyo afaafaaganiddwa nnyo omwezi ogwa Ramadani gwe gusangawo n'asigala ng'agututte ng'emyezi egya bulijjo n'atasobola kukoleramu mirimu gimusonyiisa. Omubaka Muhammadi salama n'agamba nti amiina. Ebigambo ebyo njagala obitwala obunene bwabyo. Asaba ye Jibrilu akulira zimalayika, asaba yenna omwezi ogwa Ramadani ne gutuuka n'agutwala ng'emyezi egya bulijjo. Ate amiinisa ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ensonga eyo nnene. Sayyidu al-khalqi yagamba nti amiina. Ekitegeeza abampuliriza Ramadani buli lwatuuka furusatan azimatan limagfirati dhunubi, kakisa kanene nnyo 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 Allah kaaba atuwadde abeerenga atusonyiwa. Nabwekityo tukozese ebiseera bino ebisigaddeyo tusobole okubeera nga mwana wattu tufuna okwesiima mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpozi neebaza abateesiteesi b'omukolo gwaffe guno ogw'okubaako kitwejjukanya mu mateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, abalina ebirowoozo ebirungi, abateekamu ssente, bonna tubeebaliza wamu. Osobola okuba n'ekirowoozo ekirungi naye ate nga tolina busobozi era nekikoma mu kkubo. Ate era ne twebaza n'abavuddeyo okubeera nga basaasaanya emisomo gyaffe gino okubeera nga mwana tugituuka ku batabaddeewo, sallallahu ekitiibwa abeerenga abasasula mu musera. Mpozi omusomo gwampeereddwa okuba nga twejjukanyaako nagwo kyannaku
ti gwe gusoosewo ate nga kyekisinga okuba ekirungi abo Allah banaaguwuliriza bebe yateekateeka tegereza era sallallahu ekitiibwa abasasula empeera y'okukeera wasabiquuna ali awwalun tegereka bulungi kubanga gwaddeoga nti okusoma okwejjukanya ku buvunaanyizibwa bw'abasajja eri bakyala baabwe n'abaana baabwe kakati ng'ojja kukyesanga nti abasajja tebannatuuka okuggyako abatono ennyo kati kitegeeza nti mu abo Allah subhanahu wa ta'ala balonze era beebo kuba Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera ebisinga abatono be batera okuganyulwa ennamba ennene ebiseera ebisinga Allah agigobera wabweru so Allah ekitiibwa tuteekemu abo abatono kubeera mulimu abasajja abategedde nti semina weeri ne basuubira okujja essaawa eyo 8 oba 9 n'ebinaaba bibayiseeko Allah kyekyo kyanaaba abageredde nabekitabo ebitiibwa abampuliriza omusajja Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda mu nsi muno ng'omusajja yalina okubanga akulembera omukyala n'akulembera n'abaki n'abaana ekyo omukyala yenna alina okukimanya ate n'abaana bennyini balina okukimanya ti mukama waabwe yabeera taata ate omukyala n'akimanya nga kitulya ddala mu bwongo bwe nekituula ku mutima gwe nti ampa ebiragiro oluvannyuma lwa Allah yani ye mwami wange kakati olwaleero tukyesanze nti obuvunaanyizibwa abasajja balinga abaabusuula olw'ensonga oba tebamanyi oba bamanyi bakikozesa fujjo naye tusigala twejjukanya obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatukwasa aga nti arrijalu qawwamuna ala nnisa abasajja bebenkizo kubaki kubakyala era omukyala ali wano tuvangamu ekigambo ekigamba nti twenkanankana n'omusajja taswiyatul mar'ati birrijal tekiriiyo mu busiraamu taswiyatul mar'ati birrijal etukisanga eri mu saidi erwanyisa amateeka gani ga Allah nti abasajja benkana abakyala benkanankana n'abasajja omukyala omukkiriza takyogera kati twenkanankana tisobola kwenkanankana kubanga n'entonda yaffe eyawukana entonda yaffe eyawukana etya Allah yatonda Adamu nga musajja nga mutonda na mukono gwe tegerekeka yennyini ye yamwetondera n'omukono gwe era kyobola ayaga nti inna Allah astafa Adama Allah mbantu ab'ebbeeyi be yalonda mu nsi muno ab'ebbeeyi Adamu ali wala nnyo lwaki Adamu ali wala olw'ensonga nti Allah yamutonda yamumubana muki na mukono gwe ate teriyo omuntu gwe yali atonze bwato na mukono gwe kati Adamu kiba kimufudde owaki uw'ebbeeyi Adamu musajja wabbeeyi era naffe abasajja tusigala tuli baki tuli babbeeyi kati ng'ebbeeyi eyo okubeera nayo tekitegeeza kubeera obeezi babbeeyi wala tulina obuvunaanyizibwa bwe tuba tukoze eki bwe tulina okutuukiriza tusigaze ebbeeyi yaffe eyo tegeerekeka era entonda y'omukyala Allah yakwata mu kabirizi kani ka Adamu najjamu omukyala kati toyinza kiteeka ku minzaani atondeddwa nga mulamba ne gwe bajje mu kabirizi tebasobola okwenkanankana tekikola ki tekisoboka era oli bwakugamba aba atudde ku magezi go n'akuloga kubanga tulina eddogo lya njawulo tulina asihiru eddogo lyetuyita sihiru libayani eddogo ery'okunnyonnyola omuntu n'akunnyonnyola n'akuloga ng'oyambadde ekkanzu njeru n'akunnyonnyola nti ya bulaaka aba akuloze ntegeera nawe n'okkiriza nti yaki kakati endogo eyo weeri era tukitwalira muteko gwaki gwa ddogo kati mu bufunze obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawa abaami almuasharatu bilmaarufi abasajja be bannannyini kubeera nti
mwana wattu balabirira abakyala nga bawangaala nabo mu mbeera esinga okubanga nnungi. Omusajja zannya ekitundu kyo ng'era okimanya nti nga bwe ndi musajja obufumbo buno bwe ndimu nina okubeera nga mukyala wange muyisa buki bulungi. Omukyala buli lw'omuwasa Allah aba akutunuulidde ogenda kuyisa otya n'omukyala oyo. Obufumbo bwonna obusobola okuba nti butwala ekiseera buli omu alina okuba nga azannya paati ye ate mu nzannya ennungi, n'omanya nti omukyala wange ono gwe nalonda nyina kumuyisa bwenti ne bwenti. Kati ekisookera ddala Allah agamba nti waashiruhunna bil ma'rufi, muwangaale n'abakyala mu mbeera ennungi. Embeera ennungi tujja kugiraba nga ki? Ekyokulabirako embeera ennungi talaqatul wajhi, abasajja okubeera nga mubaako n'akamwenyumwenyu eri baki? Abasajja Allah otuwa ekirevu tategeeza nti tulina kuba bakambwe, wabula abakyala abo baagala nnyo okudda ewaka nga mu butuufu olaga nga naawe oli muki? Awaka tetulagira bulagizi, awaka tulina kubeera nga tubeera mu mbeera ng'ey'abantu abawangaala bameka? Ababiri. Era ekyo kyennyini talaqatul wajhi kyekitaagisa ne kuba ki? Ne ku baana. Naye ojokoma okubeera omukambwe ennyo, amazima gennyini embeera oba ogenda gisajjula. Ate okubeera n'ekyenyi ekisikiriza ekimwenyamwenya tekitegeeza butabonereza mwana. Ate omukyala baba akunyiizizza era tekyetaagisa kubeera nti oboggola, wabula ye wakubuulirira buki? Bubuulirizi. Kati mu mpangalo ennungi mulimu okubeera nga tubeera n'ekyenyi mwana wattu ekisanyufu eri mukyala wo ne mukyala wange. Wakalimatu at-tayyiba, omusajja olina okuba nga ovaamu ebigambo ebirungi. Tegeeka bulungi? Okuvaamu ebigambo ebiki? Ebigambo ebirungi bibeera ebigambo eby'okubuulirira. Jjukira twasinkana tuli bakulu, buli omu nga yakulira gyakoze eki? Kati mu bigambo ebyo ebirungi mulimu okulaba nti omukyalo ono omuleese ali mu buyinza bwo, ne waliwo ebitatambula buki? Yogera naye bulungi ti munnange maama gundi kino tekinsanyusa. Bw'anaaba omukyalo oyo nga mukkiriza kijja kumwanguyira okukola ki? Okukyusa. Kubanga naye bwe yali ajja amateeka agamufuga gaali gagamba ajja atebenkeze ani? Omwami we. Kati omwami we wagamba nti kino ekigambo enkola eno sigyagala, ng'ate wajja kumutebenkeza, kirwanyisa okikole ki? Okiveeko. Osobola okubeera nti mubeera n'obutebenkevu awaki? Naye okudda awaka nakugamba kino kiveeko naye kiremeddeko, kino kiveeko naye kiremeddeko, kitegeeza nti omwami bwe lwakugamba nti kino sikyagala n'obeera nga ate okiremeddeko, kigenda kuleeta akacyankala awaki? Awaka. Kitegeeza tetugenda kuwangaala bulungi. Tegerekeka? Kati omwami alina okuba ne feesi emwenyamwenya eri mukyala we kubanga yamuwasa nga gwasiimye. Wala tugamba nti fankihu ma taaba lakum, muwasa abo abakyala babakubye nga bonna amutunulako olaga embeera essanyu, kubanga si kibonerezo. Sanyukira mukyalawo, beera n'ebigambo ebirungi, amazima gennyini mujja kubeera nga mukola ki? Nga muwangaala mu mbeera ennungi. Gano amakubo gonna gagwa mu mbeera ey'okuwangaala obuki? Obulungi. Okuwangaala obulungi si kuzimba guyumba gunene n'oteekamu ekitanda kinene n'oteekamu buli kimu. Abantu bagalimu naye tebawangaala buki? Bulungi. Okuwangaala obulungi nkolagana, empuliziganya. Wallahi ebisaakaate bye mulaba ebyo buli omu akyekokkola abakirimu, buli omu asaba munne lwalivaawo era aga nti bw'aba taata gundi waatabaawo mba n'emirembe, naye bw'ajja emirembe ne gikola ki? Kati embeera yejja lwaki? Buli kimu weekiri,
naye tewali miki kubanga abantu tebasoma mpangaala nnungi kitegeeza ki. Empangaala ennungi tekitegeeza kuleeta byonna gwe byolaba nga obalira abantu byebatunuulidde nti byebyebbeeyi tyebireeta empangaala ennungi. Oli bagamba nti embeera ey'okukola atya nti omuntu mukyalo oyinza omukolera buli kimu ne kibaawo ng'olwo mujja kuwangaala bulungi. Bino byenkusomesa bitwale nga nsonga nkulu nga mwemuli ekiyitibwa empangaala ki ennungi. N'agamba ekyokusatu tunayisa tutya omukyala obweki twangala tutya bulungi. Aga nti wayajirisu maaha wayo anisuha. Otwalanga akadde musajja gwe n'otuulako awali mukyalawo ne munyumyako n'omujjako ekiki ekiwuubaalo. Akadde ako Allah subhanahu wa ta'ala waaba akakuwadde ak'okutuulako ne mukyalawo ne munyumyamu, wallahi kigambo kya bbeeyi era omukyala ensonga eyo agyenyumirizaamu. Era banne gye bakaabira nti omusajja owange ali bw'ati ye aba abirabanga biriwa wala nnyo. Kati okutuulako ne mukyalawo ne munyumyamu kigambo kimu kukireeta empangaala ki ennungi. Bw'onaaba totuulako naye bw'okomawo nkooye tera amazzi ngende naabe najja n'atulako ku kitanda munyumyemu ndeka nze nkooye neebase nze ngenda kukeera. Temugenda kuteekawo mpangaala nnungi. Empangaala ennungi olina ofunayo eddakiika ne munyumyamu kubanga ye munno gwe waleeta akumaleko ekiwuubaalo naawe omaleko ekiki ekiwuubaalo. Ovunaanyizibwa abasajja awo amazima gali nti twabusuula. Fe oluwasa omukazi n'omuteekaawo buli kimu kikoze eki. Era byennyini byenkugamba n'abaana bwe batyo. Abaana nabo ofunangako obudde obunyumyako nabo. Asumani jangu, Mariam jangu, leero okoze eki nkoze kino na kino osadde. Awo mu mbeera y'okubabuuza osadde amazima gennyini kijja kugasa okubeera ng'olabye atasadde ate bagamba nti taata tebamulimba. Abaana bagamba taata tebamukola ki. Bw'aba teyasadde swala 5 n'asaalako 3 wasadde swala kinaki nasadde ey'okumakya taata twasadde naawe. Ate asiri nti saagisadde mugambe yimirira awo ozisaale mu mirembe. Era nanyumyako n'omusajja omu twagendera awo okukola wumula twali naye n'agamba yali muvubuka myaka nga 25 n'amuganza nze taata ayagala abaana. Naga tebalabanga ku luyi lwa taata naye ate maama nga kagoggo ate tebitera kwatagana. Taata waba kagoggo maama tabaki naye maama nga akuba taata n'atabuka oyagala kunzitira baana. Naye naŋŋamba nti taata we yabagamba ng'abaana nti omusiraamu takola ki talimba. Kisige mu baana nti omusiraamu talimba. Nga onamubuuza nti wasadde ajjaga nti neswala saagisadde. Naye yaŋŋamba nti taata we yakomangawo n'amugamba aksamu jangu okuva enava wano wakasaalako eswala mmeka. Yamugamba nti tokola ki tolimba. Essala zaali za nnaku nga 10 zeyali takoze eki. N'amugamba yimirira awo otandika ozikola ki nga yamugi kati osaala ki dhuhi ey'olunaku bwe luti aso ey'olunaku bwe luti. Era omuvubuka oyo yagamba ekyo kyokka kyamumala okwekumira ku swala kubanga gati taata bw'anaakomawo n'asaaza esswala eza wiiki nga ziba nnyingi teyamukubako okuva olwo teyaddamu kuleka ki kuleka swala. Okiraba kubanga otaddewo enkolagana wakati wo n'abaki n'abaana. Bino byenkugamba enkolagana ennungi olina okugituukako mu mbeera eyeekumira ku nsonga ezo. Kaakati ensonga ey'okuna tuyinza tutya okubeera nga tukolagana ne bakyala baffe obulungi. Oyatazayyan oyatajammalu laha. Olina okubeera nga
omusajja abakyala baagala nnyo ebintu ebirungi. Kkiriza obeere ng'olabikako buki bulungi. Waliwo abasajja abaagala okwambala essaati ennaku 3 bw'aba tannagiraba nga ekitogi kiddugadde tayagala kugita. Kati omukyala bw'amugamba ekikuza mu ssaati kiki, omusajja aga nti ekyatukula. Abakyala abamu bamanyi okuyimirira mu mulyango, tojja kugyambala, ddayo gijje. Okiraba bakulwanyisa lukyafu kubanga bo baagala omwami naye alabikeko buki bulungi. Kuba Allah ayinza okuba omukyala omulungi mu kukulabirira nga takkiriza yambaye lugoye lutali lugolole, kati taba musanyufu n'akamu okgenda mu banno ng'oyambadde kiki ekikyafu. Kati kkiriza omukyala ono akulabirire okusinziira nga bwe yatendekebwa ti bbaawo alabike buki. Tokaayana na mukyala ng'abadde ayagala olabike buki bulungi. Kasaaba nga takugamba kusalako kirevu kyaffe, kubanga kyekirevu kyaffe tekikola ki tetukikwatako. Tegereka bulungi. Kaakati mu kulongoosa okuwangaala obulungi omukyala wo gezaako naye okumulabisa obuki obulungi. Abo baliwo okubeera nti Allah yabakkiriza beewunde. Bw'aba yabakkiriza beewunde etegeeza olina okunoonyaayo engoye naye olaba nti mukyala wo olumunyumira alabike buki bulungi. Kati n'olwekyo eyo ensonga olina okubeera nga ogiteekawo okubeera nti owangaala n'omukyala obuki obulungi. Ensonga ey'okutaano wayusallimu alaiha idha dakhala albayta. Albayt olina okuba gwe musajja gwampuliriza okubeera nga bw'oba ozzeeyo awaka ne oba wavuddewo nga tewabadde musanyufu, kye tutakubiriza ate kitayinza kuba kyalubeerera nti kanako ojja kuvaawo ng'oli muki ng'oli musanyufu. Okubeera nga mwana wattu okola otya otoola salaamu wayusallimu alaiha, okubeera ng'osoola salaamu ng'oyingidde awaki awaka. Salaamu gitoole madaamu mwali oba taliimu. Salaamu eno ereeta emirembe miki, tetwebba bwebbi nga tuyingira ewaka. Oba oyagala okuteekawo enkolagana ennungi, toola salaamu, omwami amanye nti kaakati omukyala amanye nti omwami akoze eki. Enkola y'okujja nga tusoobereza tugwikiriza abakyala ewaka si nkola ya buki. Era batukubiriza kirungi osooka okubeyo n'akasimu ti wange nkomawo. Okiraba omukyala ono oleme kusanga bigenda kukunyiiza kubanga twagala kuwangala buki bulungi. Negwe lwaki webba? Ekisooka mukyala wo oba gwe walonda mulowooleze birungi. Era n'abakyala tubakubiriza nabo batulowoleze buki bulungi. Omwami wo gwe walonda mulowooleze ebirungi. Aluddeyo ndowooza bambi emirimu gimukoze eki gimukutte. Tolowooza mbeera yonna mbi. Embeera gy'ogenda okulowooza eyo embi egenda kusajjula empangala ki ennungi. Kubanga Allah yakola awaka wano tubeere nga tubeera n'ababeezi okuwona ekiwuubaalo n'okufunawo okuwummulira kubanga gye tutambulira waba waki. Kakati weewale okulowooleza munne ekibi, era kye baba mwogeddeko gezaako kiwakanya kubanga batwogerako ebigambo bingi. Amazima oli n'agamba nti najja n'aleeta olugambo, gwe lutwale nti lugambo. Ekiraba tokkiririzanga mukwano gwo kuteekawo mbeera mbi egenda kwonoonera bufumbo ng'aleese olugambo. Nasanze Seeka Swaibu alabika yawasa, nze mbalabanga nga bagenda ekyo kyagenda okwogera kigenda kumala embeera waki omusajja wo mulowooleze bulungi. Ate nammwe abasajja tugamba nti mukyalo muloweze buki bulungi. Husnu dhanni, endowooza ennungi ekuuma waka nga tuli baki batebenkevu, okumanya buli omu waakoma. Ekyokulabirako ekisinza okulemesa lwaleero obufumbo bwaffe amazima gali nti kwagala kuketta. Bwe tukesse obufumbo bukoze eki
ate bufa ne bufiira ddala kale n'ogasinga saagoberera ABCD ogenda okwejjusa naye nga tebikyakola ki tebikyakola kubanga tetwamanya butya bwe tugenda okubeera nga tuwangaala awaka mu mbeera ennungi. Era ensonga ey'omukaaga tunawangaala tutya? Al-ashiruna bil ma'rufi, okuwangaala obulungi mulimu ensonga nnyingi. Njagadde nzikooneko naye tunaba tulabye ezo oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuyisiza ku ezo bwe tuba tuzitutte nga nkulu esobola okubeera nga obufumbo bwaffe abasajja tuwangala ne bakyala baffe nga batwagala nga nabo batugulumiza batuwa ekiki kubanga ekitiibwa kasa kivaawo khalas obufumbo bumaze okufa. Kale ensonga yasoose abakatuuka twagambye obuvunaanyizibwa omusajja bw'alina eri mukyala we okubeera nti azannya paati alabe ng'omukyala awangala naye mu mbeera ki ennungi. Era omusajja ono yalina okubanga akola kyonna ekisoboka omukyala we abeere mu mbeera ennungi. Embeera ennungi si kuzimba maka na kuvugula mamotoka, si kye bategeeza, wabula embeera etukubirizibwa okubeera nga tutambulira wamu ng'amaka galimu essanyu. Ng'ekyasookedde ddala omusajja okuba n'ekyenyi ekiriko akamwenyumwenyu ng'otuuseeko eri muki okugwako mukyala wo mu kafuba ng'okomyewo tekiri haramu era kikubirizibwa. Abaana we bali oba tebaliiwo okumugwako mu kaki nabo bakule nti taata yagwanga maama mu kaki naye nga mukwano, ekitegeeza okuwangaala mu mbeera ennungi. Ekyokubiri ne tugamba okwogera ebigambo ebiki ebirungi. Ekyokusatu ne tugamba okubeera nga bakyala baffe tugezaako okubeera nga tubakuuma nga balabika bulungi. Ekyo ojja kukituukako ng'omugulira ku ngoye ennungi, omugulira kazigo kaba akola ki kaba ayagadde, oba oliawo n'okumuwaayo kasente akanaazaako muki mu nviiri. Bane obusiraamu bukkiriza omukyalo omuwa ssente n'agenda n'anaaza mu nviiri mu saaluuni. Tegeerekeka kubanga buli bazinaazaamu bwe munaabeereyo mu kisenge ojja kulaba nga akaviiri kalabika buki. N'enviiri z'abakyala baffe oziraba zonna wadde ziba nakyo naye nga n'okutuka zikola ki zikutuka. Tubawa akasente ne bagendako mu saaluuni, buli luvannyuma lwa wiiki 2 oba 1 omutwe gunaabeeko mu saaluuni. Enviiri zo ojja kumukuuma mukyalawo ng'alabika bulungi era oba ojja kuba ozanye paati ey'okubeera nga tuwangaala ne bakyala baffe mu mbeera ki ennungi. Tugambye ekyokuna okubeera nga tutoola salaamu ebiseera byonna naddala nga tuli awaki awaka. Ensonga ey'okutaano wayuhtaramu ahaluha, tuyina okugulumiza abantu b'abakyala baffe okubawa ebiki era nga bwe kiri sayidi eyo nammwe muwa abantu baffe ebiki temuyomba na balamu bammwe. Era naffe nga bwe tugulumiza abeewammwe ne tugulumiza balamu baffe sayidi eyo ne tugulumiza bakadde bammwe, omukyala age munazaala tumugulumiza, sezaani tumugulumiza, naffe mugulumiza abaki abaffe. Lwaki mwagala abaffe okubayisa obutali buki bulungi? Notugeega nti okusaala nazaala wosanga maki ate nga ffe mwana tukola ebirungi byonna okubeera nga abammwe tubasiimisa. Lwaki mwe temusiimisa baffe? Ekitegeeza nti obufumbo buno tetwasoma, tetumanyi mpangaala nnungi. Abantu bange babeera awaka n'obatwalaganya, aye naffe tubakubiriza okubeera nga babeera bulungi. Tegereka kati okubalansinga okwo kigenda kutuwangaaza nga tuli mu mbeera ennungi, tusobole okubeera nga mwana wattu twekuuma. Tugambye okugulumiza abantu bamuki b'omukyala era nga bwekityo kijja dayirekiti naffe ne tugulumiza ne bagulumiza abaki abaffe. Toyomba nabo kuba kati twafuuka kika kimu. Buli woowase eno n'ofumbirwa eno ofunyeyo abooluganda n'eri n'ofunayo abaki ate nga bonna batukubiriza okubeera nga mwana wattu tubayunga. Kale n'olwekyo empangaala ennungi singa enaabulamu okuyisa
obulungi abantu b'omukyala, omukyala ono agenda kubeera nga afuna enkenyera. Ate empangaala ennungi singa enaabulamu omukyala okutwalaganya abantu b'omusajja, era tugenda kuwangaala ng'empangaala ekoze eki? Egaanye. Kati nabo ekyo ensonga ey'omukaaga agamba wayahafidhuha wayaj'alaha, okubeera nti omwami agezaako okwekuumira mukyala we. Okwekuumira mukyala we kitegeeza obutagwa mu bwenzi. Naye ate omwami bw'aba asazeewo kuwasa, era omukyala akole ki? Agumiikirize. Naye kibi nnyo okubeera ng'olina omukyala ate n'okola ki? N'oyenda. Olw'ensonga obwenzi bw'okoze ng'ate mukyala wo si mwenzi, Allah kwagenda okuyisiza amaka gakole ki? Gatabanguke. Ne bw'aba tategedde, abasajja mukatwale nga kankakulu, ne bw'aba takoze eki? Ne bw'okukuta n'omukweka naye ng'oli mu kikola kya bwenzi, omukwano omukyalo ono gw'abadde akuwa olw'obwesiga bw'abadde akwesigamu ng'akwekuumira, wallahi n'otandika okwenda, Allah atandika okusumulula obwesiga obwo, kubanga okoze ekikolwa ekyaki? Kubanga obwenzi bule bukolebwa, Allah ajja baraka mu bintu. Kati baraka ezibadde mu bufumbo bwammwe nga Allah abatayeddewo embeera ey'okubeera nti mutambulira waki? Kati okuba nti obwenzi butta baraka mu bintu byonna, mu maali, mu buli kimu, n'awaka baraka zigenda tandika okukola ki? Okuvaawo. Tegeerekeka. Naye ate bw'oba owasizza mu mateeka n'oteeka eyo n'akimanya, asobola okunyiiga, kubanga egundi bubaawo, bujja bubaawo, neera baraka zikola ki? Zisigalawo, kubanga kyokoze si kyaki? Si kya bwenzi. Tegeerekeka. Kati n'olwekyo mu kugulumiza, mu kubeera nti twekuuma, ensonga eyo eba ejja kubeera nti otaddewo enkolagana ki? Ennungi. Nabwe kityo mu mbeera eyo tubeere nga tweteekateeka basajja mmwe okubeera nga tutwala obuvunaanyizibwa obwo, oba okubeera nga tuteekawo empangala ki? Kubanga walahunna mithilu, Allah n'agamba nti ate nabo era Allah abavunaana kubeera nga batuyisa buki? Bulungi. Mu kuyisa obulungi kenyinza okwogerako abakyala akasinze okutta ennyo enkolagana yaffe nammwe awaka, ze ssimu z'abasajja. Ze ssimu z'abaki? Ate nno yo omusajja alina right ekebera eyiyo. Omusajja alina right ekebera ki? Bw'aba yakuwasa mu mateeka agaleka ndabe essimu eno, era waddembe okubikula message, kubanga oli muki? Mukyala we yakuwa amahale era oli mu mikono gye. Ate gwe toyina kumukonya ku ssimu ye. Lwaki? Olw'ensonga ye ayinawo akalyango Allah ke yamukkiriza okubeera nga akkirizibwa okuwasa. Oyinza okugwa ku message ng'ayogereza, olaba ekigenda okukyankalanya. Ayogereza, kuba ye waaba ayogereza talina muki? Talina musango. Ate gwe olina omusango okwogereza okuba nga lwa akutawaanya. Kakati ojja genda mu ssimu ye akyayogereza otabuke, weekyange ogenda bw'oti omulumye, olaba omazeewo emirembe, kuba ye etteeka ate limukkiriza. Teri agenda mu ssimu ya musajja n'agitakula, wa illa atta enkolagana waki? Kakati abanaakuuma enkolagana, essimu z'abasajja muziveeko. Tegereka mujja kuwangaala buki? Bulungi. Ebyo n'ebigambo edda byenkoonako biri mu mbeera al-muashara biri ki? Biri maarufi. Ensonga ey'okubiri abasajja gye tuyina eri abakyala baffe, al-munasiha bainahuma, okubeera nga tubabuulirira. Omusajja buvunaanyizibwa bwo okubuulirira ani? Mukyala wo. Ng'omubuulirira ku ekyo ky'olaba nti kye kigenda okukugasa, naye kimukole ki?
ekitegeeza okumubuulira embeera z'eddiini. Eddiini egamba ki? Mukyala wange esswala ettaano zikole ki? Isaale. Mukyala wange bw'onaasaala buli kimu kigenda kutambula, bw'onaagaana tebigenda kukola ki? Mubuulirire aleete ku istigifaaru ng'ali waka, mubuulirire ayogere ku bigambo ebiki ebirungi, mugamba asabire ku baana bammwe. Edduwa z'abamaama za nkizo nnyo n'okusinga ez'abasajja. Edduwa z'abamaama za nkizo nnyo okusinga ez'abaki? Olw'ensonga bw'otunuulira emu ku byafaayo mu Qur'ani, obutunuulira omukyala ayitibwa Hana bwe yasaba Allah subhanahu wa ta'ala, n'amugamba nti aya etandika etya rabbi, n'agamba nti rabbi falamma wada'ata waggulu ng'agamba nti rabbi inna Allah astafa Adama wa Nuha wa Ibrahima, aya eri awo waddako naye egaanye okujja, naye ng'agamba nti yasaba nti kino ekiri mu lubuto kusaba okinfuulire ekiweereza ani? Ekiweereza Allah muharrara. Omukyala yakola ki? Yasaba kino ekiri mu lubuto Allah wange nkusaba okifule ki? Muharrara, kibeere kinaaweereza Katonda. Naye agenda okulaba Allah agenda okimuwa nga mwadde waana wa buki? Falamma wada'atuha qalat rabbi inni wada'tuha untha, ga Allah wange nakusaba omwana anaweereza ani? Katonda, naye ompadde mwana wa buki? Walaysa dhakara kali ki? Kali untha, omwana tabanga mulenzi, omulenzi aba n'enjawulo. N'amulondera erinnya Maryam. Newe yagulawo yasaba edduwa n'agamba yi Allah nkusaba omwana wange ono omukingirize shayitani. Omukingirize eki? Edduwa eyo Allah n'agyanukula. Laba ate omuzukulu bwajja nga mwana wa buki? Wa bulenzi. Mpozi yaani omuzukulu? Isa alayhi salaam. Naye nga kitegeeza nti ate edduwa z'abakyala bwe tuba tubakubiriza, tukubirize nnyo bakyala baffe batusabireko. Mugambe nti embeera eno ekutte ebulamu edduwaayo, kubanga edduwa zammwe za njawulo nelwakubadde nti mwenyooma. Kati n'olwekyo abatukiriza abalungi abasiraamu okubuulirira abakyala baffe mu mbeera ez'eddiini kyekimu ku kitugenda okutuwa obulungi eri baki? Bakyala baffe. Bwe tunaaba tetubagambye, tetubabuuliridde, tetugenda kuwangula na bufumbo waffe, kubanga okubuulirirako tekulinaako addiinu nasiha. Eddiini kola ki? Kubuulira. Liman? Ani alina okubuulirira? Nga tubasomera okuva mu Qur'an, nga tubasomera hadisi w'ekitiibwa Nabi Muhammad. Abaami tugule Qur'an ezavunulwa mu Luganda, sigambe eno ey'okuwuliriza ku audio, naye nga bagivunula mu luki? Otekewo embeera bw'oba ozzeeyo awaka egenda okukuuma obulamu obulungi. Mukyala wo mmanyi amanyi okusoma Oluganda, bw'aba amanyi kusoma Luzungu guleyo luki? Buli kanaku mugabane, leero ngenda kusomayo empapula 2 nga musoma makulu agaki? Aga Qur'ani. Naye asomeyo mmeka? Omwaka guligenda okuggwako nga Qur'ani eyo eweddeko. Ojja kuba otaddewo ekkuba erigenda okukuumira omukyala ate nga nawe weebuuliridde, kubanga nawe tomanyi bigirimu. Kale omanyi okusoma tiraawa naye tomanyi bikola ki? Amazima gali nti omuntu eyeesomedde ekintu ne gwe bakibuulidde obubuulizi baba n'enjawulo. Kale kibeera nga kiri bwe kityo, tutandike embeera eyo ey'okwesomesa Qur'ani ey'amakulu nga tusoma, otulaawo ne famire yo ozeeyawaki, tokkirizanga kwebaka wa illa nga musomye ku Qur'an amakulu gaayo. Wembeera mulina ku baana abakuzeeko basekendule, nabo mubakwasa ekitundu basomeyo nga mwena mukola ki? Olwaleero entalo ze tuyina ziri wakati w'abawalimu n'abatali baki?
ng'omwalimu agamba nti Qur'ani egamba atali mwalimu naga mutumazeeko emirembe. Lwaki? Kubanga tamanyi biri mu constitution ye emukola ki. Ne bwe munagisoma omwaka ne mugimalako, omwalimu aligenda okuleeta ekintu bwe bali babakaayana wali nti nange nakisoma mu Qur'ani kikola ki mwekiri. Nolwali lwaki tukaayana? Kubanga tetwebuuliridde. Ng'omubuuliriza asooka yaani? Ye Qur'ani. Tosobola kubuulirirwa n'oyitamu nga tobuuliriddwa ani? Qur'ani. Kati olw'okuba tetugimanyi ebintu bikaluba, Qur'ani yegenda okutendeka ekulage nti kino bwe kiti bwe kiri, nze okuleetera ekyokulabirako. Qur'ani yatugamba tuba tusobola kwenkanya tuwasa atya? Abantu ne batwala ekyokwenkanyankanya nti baali balowooza mukwano, baali tebategeeza muki? Allah agamba nti temusobola kwenkanyankanya muki? Kati bw'okisoma munaga nti tetusobola kwenkanyankanya mukwano, kitegeeza ate ovuganye ogwo gwe guba gubeera nga gukola ki? Nga gubeera gwa waggulu. Okwenkanyankanya kwa bino ebirabwako n'amaki? Alaga wala ntasati antadilu baina nisa wala harastum. Temusobola kwenkanyankanya wakati w'abakazi mu muki? Kubanga buli omu alina embeera ziki? Kayoga kakati otwenkanya bagamba bino ebirabwako, naye mu mukwano tekikola ki? Tekisoboka. Kati onaaba ogisomye ojja kuba okitegedde nti baali tebategeeza mukwano, kubanga omukwano gwo tosobola kugwenkanyankanya, kubanga buli omu alina ebirabo bibye, empisa gyakuyisaamu yiye. Bw'ogenda waka osangawo kano, waliwo akubuuza nga yenna abwamye, kugamba alina aba ajagaladde ne lwakuba muki? Mukyalawo. Kati ebisobola kwenkanankana tegeerekeka. Kati oba ogisomye bagenda okuga nti baali bategeeza omukwano gwe mutasobola kwenkanyankanya, ate gwe olwanagana na mukwano. Kati tegeeza olina okukivaako odde ku biki? Ku birala ovuganye osobole okubeera nga otuuka mu kwesiima. Ensonga endala ey'okusatu, abasajja tulina okwanukula okukoowoola kw'abakyala baffe, ate nabo baanukule okukoowoola kwaffe. Etegeeza nti ensonga eyamuleetesa awaka naye ayinza okuba nga naye agyetaaga okola ki? Ogyanukule. Tegeerekeka. So sigamba siri mu muudu, kubanga naye bw'obanga oli mu muudu ate naye akola ki? Ayanukula. Esijjagirwako nnyo. Agamba ensonga endala abasajja gye tulina okuteekako ennyo amaanyi. Ensonga eno bagireese naye ate ebeerawo nga tugenda tuli mu mbeera za nnika, okubeera nti tuwa abakyala amahale, naye ate waliwo abali mu bufumbo nga bakyabanja. Ekyo kitta enkolagana. Bw'oba olina omukyala ng'akyakubanja amahale ge, kitta ki? Kitta enkolagana. Omusajja olwananga n'omalayo amahale g'omuki? Kubanga kye kirabo ky'omuwa. Amahale kiba kirabo kya mukyala. Era waliwo juzi eyambuuza n'aŋŋamba, seeka omwami wange agambye okumalayo amahale gange, naye bw'afa nkola ntya? Olaba omukyala bw'atuukira okubuuza ekibuuzo ekyo, kwegamba agaagala naye togamukola ki? Kati yeebuuza bw'afa nkole ntya? Ne mugamba ogenda gamubanja, kubanga eyo ndagaano Allah gye yasalawo tubeere nga tutuukiriza okugiwa baki? Kati ate gwe omukyala omufeze otutta empeta ye aye tomusasudde kirabo kye. Kati bannange mubijja okuweesa ekitiibwa n'enkolagana ennungi eri bakyala baffe, amahale tugakole ki? Era awo wennyini abatannaba kuwasa olwananga nnyo mukyala wo okumuwa ku mahale amazito. Baluga nti amahale amangu obufumbo kwe bukola ki? Naye bw'obanga oyagala omukyala akuwe value, lwananga osasule ku mahale amaki? Amazito. Amahale ag'emitwalo 2, 5 ago mutuufu omwami omukyala tajja kuwa value. Mu mbeera ey'ekifuna mpola, singa ensonga eyo gyeteekerateekera n'oteekawo emitwalo gya 5, abantu bajja kwewuunya nti sebo gayi yeevudde amahale emitwalo ameka? Mu nfuna yeeyo entono, wallahi omukyala ajja kuba akuwa value
kubanga weevaamu ekirabo ekyaki ekyamaanyi. Gyokoma okubeera nti ovaamu ekirabo ekitono, n'amazima gali nti n'obufumbo bubeera ga nti yampaye bumeka. Wallahi ekibuuzo ekyakikubuuza ye ekinjooza wampa mmeka. Kati omulwadde etteeka n'omugamba munnange mukyala wange si kirungi mu kuva waka nga tombuuliddeeko nenzija waka nga tokola ki. Wakiri oba ove waka wadde ogenda mu katale nkubira kasimu. Ye bannange onfuga nga mwana muto, ye wampa mmeka? Olaba lwaki akubuuza ye wampa mmeka? Kubanga wawe emitwalo 3 amaki. Naye wawe ekinene tayinza kikubuuza kubanga kiba kiki? Kiba kizito. Kati gyokoma okusasula akatono, ebibuuzo bagenda kukubuuza oba towa nnyo biragiro byaki, okuggyako illa man rahima rabbi, okujja Allah baba akoze eki namanya nti omukyala mwami wange ono nyina okubanga mugondera mu byakola ki, mu byakola. Kati okubuulirira ab'ebitiibwa abasajja tubuulirira abaami abakyala baffe. Olw'ensonga gye tutambulira tufuna ku irimu ey'enjawulo bo gye batakola ki. Abakyala abo baagala nnyo music ate nga ali haramu mu busiraamu. Osobola okudda ewaka nga amutaddeko ne mubuulirire mumbuulirira ki ennungi, kubanga ye ebibawo essanyu kuyimba. Bw'aba alina ekimusanyusiza ojasanga akutegererera akayimba, si bwe kiri? Ne olina okukamuggyako mu mbeera ey'amaki ey'amagezi etali yakandula. Tegeerekeka kubanga okusomesa bane music nali mubi nnyo. Era Sheikh omu yagamba nti bw'osanga omukyala nga yeeyimbisa ewaka, mukwata omuzeeyo gye wamukola ki, gye wamujja. Omusanga bw'ogenda okudda yeeyimbisa gwe mukwata omuzeeyo nti ono si mukazi, kubanga music waabuki wakabenje. Ntegeereka kakati okumubuulirira obubi bwaki bwa music kimu ku ebyo ebiyinza okulongoosa waki awaka, kubanga awali music tewavaawo shayatini, awali music tewavaawo mitawaana, kubanga oleese ekintu ekyobulabe ennyo mu maki mu maka. Ensonga ey'okuna abasajja gye tulina okubanga twekwatako eri bakyala baffe, asaburu alaiha, okugumiikiriza ennyo gye bali. Bannange obugumiikiriza kigambo kinene. Bw'otagumiikiriza, abatagumiikiriza buli kiseera osanga bawasa. Yabanga ate oli yagenda, ate oli yali bw'ati, ate oli yali bw'ati. Omukazi gwe tutagumiikiriza mu busiraamu ye mukyalo omushiriku, omulogo. Omwenzi osobola omugumiikiriza oyogera naye, naye omushiriku ye batugamba tumugoberewo ngalo ki, ngalo. Ayinza okuba bambi ekisajja kyamubadde bize nga wakimusembereza okumpi n'akola ki, oyinza omusonyiwa n'atereera, naye omushiriku ye obufumbo bufiira, si bwe kiri? Ozira nti oyo omushiriku kulwana lutalo okumukola ki n'omwenzi. Kuba obwenzi baga nti omwenzi bw'obeera nga mukyala wo omwagala tomuteeka mu lujjudde, togenda wa imaamu. Bw'ogenda wa imaamu kuba kukola ki, kwawukana. Omusanga mwenzi nyiiga otabuke omale kikole ki. Naye omushiriku abange oyo tetuwangaala naye era tetugumiikiriza naye. Tegeerekeka. Kati n'olwekyo obugumiikiriza ku mbeera z'abakyala baffe kimu ku kitebenkeza amaki amaka. Ekivuddeko kubadde kubuulirira. Ensonga ey'okubiri, obugumiikiriza gye bali, kubanga ebyabo ebyakukwata mpola, kubanga bolaba abo beetaaga kukwata mpola. Owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu yagamba nti istawusu nisa khaira, abakyala bammwe mbakwate buki bulungi, era tesobola kuba mukkiriza wa illa nga omukyala wo mukwata buki bulungi. Kwata omukyala bulungi nawe ojja kulabika nga oli wakitiibwa. Abakyala abo Allah subhanahu wa ta'ala yabatu